Ebiwundu by'omusumba Azirise Bujingo bannaye kati Azirise Full Figure ku live mbiyina masa wate yesayima official bannanga avudde mu mbeera obusungu buli mu kika kya waggulu nnyonnyo Rema Namakula ne Aaliyah bannange nabo kyetaagisanga mbeewuliridde ko mugamba mutya mwasibye mutya abantu bange kansuubire muri bulungi ng'enkola yaffe mbasaba vidiyo eno mugimpeere like era n'ensaba gwe wenna atanaba kusubscribinga wano ku Suvye News Extra nti mukwano subscribinga era onyigene mu notification bell lemesi wanga byonna byemba nteekayo wano ku Suvye News Extra bannanga omwana Bruno mwina maaso ate naye ayina kyagamba nenyongera okusabira mwe mwenna abalwadde abakosefu tisabe ekisa kya Mukama ate kibatuukeko bantu bange sigenda kulwisa era nga tutandise na birthday munnange muwala wa bebekulu ne Zuwena omukulu munnange no leero mazaalibwa ge leero munnange Mukama akikoze n'amwongerako ate omwaka omulala kale munnange ekiri eyo masanyu meereere kugamba kibi kitokota si kisaanikire baddiya we tuli ate bwe nkozaako eno ewa mwana mulenzi Bruno kene bannange Bruno kekiki ennyo bannange taata Brera kiki kyotwagaza munnange avuddeyo n'agenda ku Facebook ye n'agamba njagala okwebaza bafaani bange mwenna mbwe abamugulidde engoye jukira ennaku zino munnaye baatabukamu n'eddoola ate eddoola yali amanyi omuyiwamu ng'amugamba agenda ku botiiki olonde engatto gy'oyagala olonde olugoye lw'oyagala munnange okuva we yafuna olubuto baatabukamu ndowooza olubuto lwamuzira naye maama era abafaani bo baasigala ekintu nga bakitwalira ddala kale mu maaso bannange Rema Namakula ne Aaliyah wano we tulaga wo tugenda kufa amazima gali nti kisusse omuntu kyayinza okukola munnange Rema Namakula ne Aaliyah ono omwana w'omuto ate mulowooza tebalwanira dokita amusa Rema Namakula amugamba Aaliyah ono omwami wange Aaliyah naye amugamba munnange maama ono omwami wange mbufunze Aaliyah mujja wa Rema Namakula bannange abaana ennaku zino twekoze ebintu amugamba nedda ono si bbaawo taatawo nedda nze ono bba wange ate nno ng'ayogera ali siriasi bitya kale akatambi nkayina mu maaso wano katukalaye bannange abaana oba woowona obuto oba osaana okola enambago oba kati waali kawulira ng'akuze oba ali kyegaana oba aligamba nti waali buto maama bwe bwali bunkozesa omwana ali siriasi agamba nedda taata munayinze bba wange husband katubirabe Aaliyah, that's my husband. That's my husband. No, daddy is my husband. That is my husband. No, that is your daddy. That is my daddy. Yes, and he's my husband. And mommy. Okay? He's mine. No. He's mine. No. Mine. Stop lying. Aaliyah, I'm not lying. He's my husband. Stop lying. My husband. Stop lying. I'm lying. He's your husband. byebyo munnange Rema Namakula ne Aaliyah munnange mujja na mujja mufunze Aaliyah mujja wa Rema Namakula bannange abaana ennaku zino obusungu bwaki munnange maaso awo nina akatambi ate Jennifer Full Figure mama fango ng'atunyumiza ku biwundu by'omusumba Azirise Bujingo bannange binene ebiwundu bikubisiza omukazi endulu mu studio kata azirike akatambi kayina maaso wano bannange temuwakana bintu biri serious katubirabe ebiwundu naffe twabirabye Oh my God! Never mind again. musumba bugumu naffe yabitwa Yaba sawa nga bayekira. nga yakubadde mapire Tukinya. naye engeri omusawo gyakamu obuganga n'okukikuuta naye nga omusumba ali bwati nange bwentu wembeera ekyo kyenagamba muwala wange Hope namugamba bwogera mudwaliro gwe tukaba ng'ebibaana bye bakaaba nagamba lwaki nga gwe you are president gwe female president wa Uganda agenda okusooka era abaana babeera bakabaga abo bakaaba ki gwe nga tokaba anti nze ndi mukulu ate bamugambirawo tebagenda kitunga paka nga bamaze kikamulamu obusagwa n'obuganga okumala wiiki namba ndowooza wiiki gwako lwaleero tebamukikuba leero
abandi bwe baba tukikola kuwe batyo ne bakubako bana. It's a week today. It's a week today. Sawa zaali 2 ekikanga bwe bakigudde dali zigenda munya bwe tulaba aboogera tugamba mujja kuswala ebifaananyi byonna bijja kuvaayo byonna. Namugambye tubikanyuge ku musunsuzi nagamba nedda buli kimu n'ekiseera kyakyo mujja biraba entiisa nnene. Ndowooza munnange ebiwundu by'omusumba Rosias Bujingo ebiri mu mugongo binene nnyo kuba olengera bituusa okubya omukyala w'ebiti enduulu si kata azirike ng'alina mu studio bannange kyaka ebiwundu binene nnyo mulabe ululu lele bannange sogo wena munnange bulojja abadde agamba mbu bya bulimba bya biki era abagambye nti omuntu omulala yalabye ku bino ebiwundu ndowooza si bya kinoomu naye bamu n'abamu be balina okulaba ku bisago by'omusumba Rosias Bujingo. Agambye Florence Nampijja yabirabyeko abimanyi bannange sogo wenna waka n'osologera n'otuukirira Florence Nampijja n'omubuuza munnange ebiwundu gye biri oba munnange kabalinga we batugamba nti stand kale ate omusumba Rosias Bujingo alina kyatugamba waabwa. Actually mbiwuliridde ku ggwe ate obulamu bwange siri mugezi nnyo naye sina budde bw'abasiru ate omusiru mwangu wakutegeera eddakiika emu bw'aba ayogera omanya nti omwetanga era waliwo abatera okuyingira mu ofiisi yange kambabuulira akabonero akatera okulaga nti ntegedde nga basiru kasolaba nga nzize ku simu yange sigenda kugoba saagala kubeera rude naye kasolaba nga nkutte essimu yange n'oyogera nga ndi ku simu scrollinga kitegeeza nakugaliddewo dda sirina budde omugezi omutegeera mu ddakiika eki n'omusiru omutegeera mu ddakiika eki tebatera kusukkawo awo. Musumba tugambe nti kakibe kyoba ki saagala nnyo okwogera ku Richard Muhumuza bwe mwogera obulamu bwange bukyuka naye kamwogereko bwe nti ebbanga lyonna linatambula naye ngakkiriza nti nnyina omugugu munene si mugugu as in a burden naye nnyina kyensitudde Katonda kye yantikka kinene era ye n'akyuzinga nti obuweereza bwe kunyamba kutuukiriza buvunaanyizibwa obwo era ye n'akiŋŋamba nga lunye nti bw'abaawo okufa is ready to sacrifice himself. Nze ngende maaso n'omulimu kati ebeera betrayal etalina na class gy'ogamba nti eri mu class eno bwe tuba tetugenda kuzimba Pentagon. Ebeera betrayal kuba kati eriko Yesu eriko ne Richard era nabagamba singa service eyo tuba tusobola ntugijjayo nabagamba nyinza nti okubanga suspend ate nga ne holo tuzitumya amanya waliwo conference hall. Byebyo nno munnange ebigambo byakaawonawo munnange ate asobodde okwogerako eri eggwanga omusumba Rosias Bujingo naye munnange agambye gwe kasita ojja ewuwe n'akulaba ng'oyogera matangatanga by'oyogera tebikwatagana takuwa budde bwe ye akugoberawo bannange kale ate we tuli mu sayidi ezeeyo n'omulwadde naye bannange abaana bamukomeredde bannange abaana kye bakoze omusumba Rosias Bujingo enkoko yo ekikolera ddala bwana bwayo bwenkozaako eno ewa Chosen Becky munnange olunaku lwogi yakoledde surprise bawe Dictator Amiru munnange jjukira mazaalibwa ga Dictator Amiru naye maama yagenze n'amukolera akabaga jjukira ne Chosen Becky naye ku birthday ye Dictator Amiru yamukolerayo ka surprise kale wamma bo obulamu butambulira ddala nga ye baawe bali ddala wamma wabaddeyo abantu nga waliyo abayimbi nga waliyo bannakatemba kale munnange omusajja yasanyukidde ddala naye munnange bajjaji ba kuno bo tebeewummuza kuba batandise okugamba mbu mundaba omukazi yeeyingire omusajja alya biwedde bannange bantu mmwe lwaki temwagala mirembe ku nsi kuno lwaki temwagala mirembe ku nsi kuno mmwe Chosen Becky avuddeyo n'abagamba nti ye yeeyingini bannange kale bo tebaagala kwewummuzaako ate nga munnange si musango okuvaayo ne boogera ekyo kye babeera balaba oba kye babeera bawulira ku mutima naye nga embeera bwetyo bwe yabadde wamma baanyumiddwa Dictator Amiru yesanyuse kubanga ndowooza munnange abadde takisuubira eri obulamu bwe nti no Chosen Becky asobola omukolera surprise bweti gwe kyolina omumanya ebadde maanyi munnange otolwa Nakangu Jennifer Full Figure kw'otadde ne Simon Official munnange nno lweyongedde okulanda era ng'olunaku lw'ejjo Simon Official yalabiseekawo
ku live ng'agamba nakangubiyita wombuulire nakola ki banange ng'atabuse bubinyinya akatambi kaakano. Kiki ekikuli mu ekyo kyonjagaza ekyo kyenjagala okumanya olunaku olwaleero buli alina amutaaginga enjagala mbuulire kiki kyanjagaza njagala mbuulire kiki kyanjagaza kiki kyonjagaza vaayo oyogere sayimo kino kyenkwagaza ndabe namme mulaba obugubi batuyitamu vaayo oyogere sayimo kikyenkwa kiki kiggwa lunaku lwaleero njagala live eno bwevaako naawe odde ogambe sayimo kino kikyenkwagaza njagala tubale emirundi kyonjogeddeko mukazi gwe nange gyenkwogeddeko tulaba ani asinga okwogera ku munne nze gwayita omubi lutwalina video gye twakola wiiki ewedde nga tulina Shamimu nakuwa ne credit neŋŋamba nti yeggwe oli mukazi muyiribi wakati nga ba YouTuber tebakyakukolako video osigadde okyali relevant ku social media sina kibi kyenkwogerako katawo n'ekizuula olina kyonjagaza kyogera olunaku olwaliro kiki kyonjagaza aveeyo ayogere ye nga ntuuya ndabye Bujingo nga Katonda muwonya amasasi. Oyagala njogere bitali bituufu, oyagala njogere byessaala bye, oyagala njogere kyesimanyi Bujingo ayina ebiwundu mu mugongo, oyagala ngamba nti omugongo guli okay guli fine kyoyagala kuba gwe olina YouTube channel oyagala otambule. Mwaka nyini mwe video ne mugamba nti ekisinza baluma Bujingo butafa nokola video etambudde ku mukutubo konna no gambe sanyo ekyasinzo baluma Bujingo butafa no gatanako muno nakubuuza abantu bade bagala kola ku biwundu bya Bujingo nti eyo ne biwundu awo tebaliwo firimu ebiwundu bya munno biyise firimu nga weyogerera mukamu wako atovaayo nvuma otuza ba YouTube omuku omuvuma odanza sina kamwa kasobola kukwanukula mwasanyidde ku family mwagaza okulanga kibalidde mumaze okwogera bitali bituufu nti Bujingo takubiddwa amasasi ne muna family yabali kyadinga bonna bajja 75% ne mukazo munamaje ne gubatulamu ne gubatandika batujja muve ku bantu mwesonyiwa abantu muleka abantu abalina ennaku yaabwe n'ebiwundu byabwe Katonda bikavalinge nga temuwongeddeko mabwa toli wa kitalo nga gobolowooza kubanga olina ka YouTube channel toli wa kabi kubanga Uganda toliimu olina abaliwo abasobola okulumizibwa n'okusinga gwe okulumizibwa omuntu asobola okukulumya nga takute ku ggwe n'akwata wasobola okukuluma paka obulamu bw'olivaamu buno leave people muve ku bantu Bujingo yalabise Kanani nti Mungu tagenda kuzimba Kanani sente film yadayagala okulya waliwo gwe yakaka okuwaayo oba tukakabukasi